oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Wabula boyo otama lwaki totuyamba nofa kigozi nawe jime mwe musibyenze mu buwulu temudda wange ssebo nja kuba mala mwaka babba ogwo mulimu munene ssebo wafuba kibokoze okubuuka omuzimanyi ziwerako mukolo gwayiika tombuuza byajja bitya tutudde n'omuwala Sekamanya n'asalako mpasigala owookubiri yava eri ajja na kifi ngulya ku kano tugimazeewo ne Sebina kyokka eno bajja tinenneekazamu ne mmugoba vana wano kati mbuulira omugole bw'atabashuwa nti ogirya mbuulira nga gikuwa ye ali kushuwa nti ogirya wabula boyo otama lwaki totuyamba n'ofa kigozi nawe jime mwe musibyenze mu buwulu oli ku Bokati TV Televu Mina Heights mbera nyingiddewo tewerabira tusinzidde ku Georgina Gardens nga bulijjo wali eri ku kasozi Rubya bannange kyakabinyo kiyitirivu omuso gakita kibitirivu bannange wakabinyo wa tabbu waliwo ebyesubo by'abaana abaana bali wano beeyagala bazanya kifo kyakabi kya bodde nnyo mwana muyiteewoko omulabi nkwebaza okubeera ng'okyatulaba era nga nkusaba mukwano gwange omulungi obeere ng'osubscribinga ku YouTube channel yaffe n'okubeera ng'osharinga links n'okubeera ng'obeera ozilikinga nabwe kityo ndine mwana mulenzi ali under nembira byange season 5 ono nga bamuyita Dr. Bitundu. Dr. Bitundu wali nnyo mu kizimbe ku Bokati TV yo number 1 yo. Dr. Bitundu buuza ku balabi abawuliriza ba Bokati TV n'abalabi baayo amanya gange bampita Dr. Bitundu the silver pounds nenga tweyanziza okutulaba n'okutuwuliriza buli kimu okukikwasaganya era mubeera wamu naffe. Bamwise Dr. Bitundu silver pounds eswaga ngali amaanyi mukulu anti kati ndi munene oli mu bedde ndi in the house kakati Dr. Bitundu nembira byange ono wamusanga otya? Nembira byange kale namutandika nga asaaga kuba omukyala yasinga okunsoomooza oba okunsikiriza baali bamuyita Prosi yayina ekibaala awo nga tutera okutuulawo awo ne tulaba ku bigenda mu maaso wadde nali sinywamu ni nagegenyanga ennyimba awo naŋŋamba osobolako nze sisobola wali abagendayo bamuvunanyizibwa nnyo bantu banene babeera ne ssente zisobola okubatuusa ku bye baagala nagamba nedda ssente si kyekikulu omutwe gwo kyekikulu kyekyobugagga bwo ne mugamba n'ebintu nga sibisobola abantu nga bakasuka vaasi ekituufu naŋŋumyagumya negumyagumya nange obutaswazaani mukwano gwange nengenda okutuukayo ate nga mbisobola nekikuba nembaabya bubi nnyo nakuba aviirako ku mutendera ki 2018 oyo naviira ku balenzi abasatu abaali basigadde nali wakusatu. Dr. Bitundu watuuka ku finals nali finalist 2018 finals zamwe zaali luddawa? zaali ku Nimrod Hotel Luweero. Mwali Luweero nammwe omwaka gwammwe. Okay, kakati Dr. Bitundu njagala obeere ng'ompamu ku anthem kati nno Dr. Bitundu naye naleeta ekyenjawulo njagala ompe anthem 2. Anthem 2 esooka abalimi b'entula bagwenyufu olulimi lw'omu bantu lwabula batusanga mu baana nga tuteredde ne beeyogezaawo agagambo gaabwe mbwe entula zange emmanga zazika ekituku okay eggplanters stupid personal language velocity you find us in children and you start your words my eggplant is unshaved Namwise Dr. Bitundu silver pounds diranko bakabiro kaloli ombala kugamba sabula kayo tasula mu kyalo. Oh my god banange am I safe? Kakati Dr. Bitundu twongereyo anthem endala abalunzi b'embuzi mutusasire muzireka ku ttale nga mulaba naye oluteeka mu akawalaji ne mwetandikisa agagambo gammwe mbu ŋŋenda kujjayo obusolo bwange eyo nayo weeri sabula ekituku Got keepers assist you leave them in Italiki. If you take a kawalaji and you start your words, I'm gonna remove my animal. Nze nsaasidde abaana abaliyo nga temusobola kubaako kye mwekolera abaana batulika emitwe omwana nayiye ekintu n'owulira nga mutuufu kitudde. Dr. Bitundu wayita mu nnyimba ki? Ennyimba nayita mu Specioza mu basezi Specioza sabula lwali lumu nga va mu kavulu ne musisinkana naye ennaku mayingini tutwo mu maduuka tukoledde ng'olwo mpulira ebigere bisanyaladde
nenyingira mu ttanuulu munda laba bwaŋŋamba nteekwa okulya nkunywere ku kaveera k'omwenge abasezi beeno baatamye okitegeera bannange Dr. Bitundu mpadde kapera katono mutufu nali agadde obeere ng'onyongerayo akayimba akaala ng'olina eswaga kakati mbadde mbuuza osobola okugjako ku swaga balabi ne bakulabako n'oggulawo sikanga nnyo era kabi abantu bakulabidde ddala omwana waabwe njagala tutubuulire akayimba ako akaala kogenda okumpompe awasinga okubeera nga abantu baagalawo nnyo njagala okulukute vaasi z'okakasa abantu ze baanyumirwanga kayimba ki era okakulukute akayimba bakayita mazzi mawanvu ndowooza ku fayino buli omu yaliyo n'akalaba era kaatambula vaasi waliwo awagamba nti zijjukira muganda wa kalungi gwe bakwatira ku mbuzi ya Fudyeri yagyesangira na ku ttale n'agitaasa nga yeezingiridde ne bamuteeka ne ku pajero ku poliisi kasangati awo gyali nga bagimusibye ne mu bulago ng'alowooza nti kyakoze kyakabi emigoba nte n'akubwa timpula samba tumutte yabba neyange ne bagirya ne banne muwanga n'alaya enduulu n'ampita abasajja bakuba mutaayi temuyimbulanga embuzi ezitali zammwe gwe wabula sikyabba mbitadde kyekyo kyekimu mwana kyakabi nnyo akalala bakayita antikale bw'oba oli ebisava saaka akapiira kale kakuuma bulamu tekamenya waya kakakubutule kale bano abavubuka banembera byange bebamu ebikolwa byabwe n'abavubi bye bimu tebatya nambwa nga batama bubagabira obupiira bagabira baana nga babufuuwamu omuka gwa baluuni ne babutimba n'emiryango gya saluuni bubaziyita baluuni tebabukozesa balumbira walaali ng'enkeera banjirawo omwana mpeeno kyakabi nnyo bannange ono nyimirire ne Dr. Bitundu Silver Pounds in the house Boka TV yo number 1 yo bannange omulabye omulungi omwana mulenzi ono ayina kowa ngera naye wowulidde omwana ayina waka ayina kakati Dr. Bitundu njagala ombulira ani akuyiza nze neeyiza kakati mukwano njagala ombulire mwana kigwali weralikira kubanga buli omu mu competitions muno ayina omuntu yali amuzoganya ani yakuzoganyanga ekituufu omusajja anakonda yantawanyanga nnyo anakonda kuba ekituufu ku visa twagifuna naye mu ttiimu emu twayitamu babiri ffekka abalenzi ne twegwako mu studio ne twekuba omulundi ogusookera namusingamuuko era ne twesanga ate era ne ku fayino ng'era bamumpadde omusajja yampa nnyo obuzibu oyo ate nga ye ayimba nti musezi ate nga nze nyigganya abasezi ekintu ekyo kyampanga nnyo obuzibu omusezi ono mukoze ntya nga ngwa nnyo magaapu gange buli gye mpita musanga n'agenda nga mpadde obuzibu bw'amaanyi nnyo nobanga omweraliikirira naye nga waawe yali asinga okutiisiza okuntiisiza ku mutendero ogwokusatu baamumpa nga nina okuyiiya kolabo nina okuyiiya oluyimba olwakagwirawo ate nina okuyita ku musezi ng'ekintu ekyo kinkuba wala nnyo n'otyamu naye mukwano mu nnembira byange muno wafunamu ku birungi n'obeerawo n'ogamba nti mutuufu singa sinnembira byange singa kino saakifuna singa wendi siriiwo kiki kyennyini kyewafunamu ng'ogamba weewaawo tebyansala sijja kugamba nti nafunamu ekirungi wabula nafunamu ebirungi kuba bisukka mu 10 bisukka mu bimeka bimenye menyako bina kisooka tayito ekyokubiri emikisa gye nali nina emabegako eyo n'ebirooto bye nali nina nga ndoota Ssematalo owookubiri na biki ne kati essaawa ya leero ndoota music yekka onina ekyokubiri nali nga wadde waliwo omukolo ku kyalo nga tumala kusimba layini ofuna akendya ne kati ate nga bulwanga VIP nina okufuna wentuula ne wabaawo ate abakola ki abajja okuteeka care of me sikyabeera ku kitundu nimpitirawo mu ngoye eziddugala oba ku kagaali akakutufu k'empagi mba nswala kati ndi munene kuba ekituufu amannya g'ekika baaganzijako naye nga saageegaana naye baaganzijako kakati Dr. Bitundu okubwamuuko si kubwamu oli kwalaali ndi kwalaali soko bongeko waneeno mulo bannange omulabye omulungi kizibu nnyo okusanga omwana omulenzi ng'ono emyaka gye nga mutuufu takubwa nga tanyooka tayaka nga teyeekyankalanya ng'ali kwalaali wallaahi nze nammutidde nnyo era mmwebaza bannaye ntumiddeko yonna gyosinze naawe ng'olinganga ono kakati Dr. Bitundu essaawa eno njagala otubuulire
ekintu wakitwalaganya paka ku level ki woyimiridde essaawa eno? Essaawa eno wenyimiridde siri nembira byange essaawa eno wabula ndi kaŋŋambe nti retired. Ndi legend wamma weebale nnyo naye nga kati essaawa eno ndi muyimbi nina ennyimba eziri mu kkubo ezinaatera okuteebwa. Nina Brown Girl, nina Nsangi, nina sikyali kyeyamaani, nina toli mwavu mutwe gwo gwe mwavu. Nnyimba mweziri mu kkubo zijja. Njagala ompeeyo ennyimba zo bbiri ku ezo naye njagala onnyimbire abantu bakakase bagambe nti waawo omwana alina waaka. Njagala osabule oluyimba olwo lwogambye olwa Brown Girl. Naani omulala oyo? Nsangi. N'Ensangi. Kati aka Brown Girl kagamba nti internet zitereka bingi na buno obubaka kwembusindise ati ni producer Sabatula ono Dokita Bitundu yo nabadde ngalamidde wange mu buliri nga ndi muyala naye nga simanyi kufumba zibeera ziweera mukaga gwa kiro nenkwata akasimu kubireko ku yali omufumbi yasimbula mpola awo ng'agenda okugula nakati ku mudaala nandeka mu bitaala kasimu yakanyize bizera nembikwesa nabereza obubaka nga bwokyanga kataala mbuna musuubiza okumukuba ekidaala kyokka sente nze kola nzimalira mabaala byenegayirira byo n'omuwala yabiganye kyokka ekibi yagenda n'omutabani Kafeero. Brown Girl manyi owulira mutima nasobya naye nsabyo nsonyiwe nasuubiza nja kubituukiriza ensobi zikolebwa ffe bantu. Brown Brenda leka kwemamaaza nga towulira kyensaba onsonyiwe cause I can't long live long life baby come back home we born be together. Akatundu akokubiri kagamba muwala gwenjogerako bamuyita Brenda muwala wa malunda nga sula mu kiganda naye yakeera ku makya neyeekyanga natambula nagenda nga muyita Katemba kati myezi giweze biri ninze tadda nze omwana w'omukazi tebabanga bagobadda bwe muweereza babaka era tebamusanga mikwano gyenjiraba betunda mu kiganda tebabanga balinawo olukwe lwe bapanga mbu bamufunira kalimu angobe Luganda laba weyemakula nga simugobye jjayo. Ono bamuyise Bitundu Brown Girl kati mpaka lya kalala. Nsangi kagamba Nsangi mwana wange Nsangi wangi weewaanidde mu kumera ebbeere naye Nsangi gwe Nsangi mwana wange Nsangi wangi gy'olumba tere future weefunire time osomere kica yo kabuvubuka akuwaga naye kwatirirako constitution balindeko gikwatako kulaba ogwomukera mu bikubo n'omulaalo w'akatongole naye tulaba ahead muwova ku ssomero waliwo abakuleetako bakulimbiriza obusimu soda n'enkoko bwe bakulimba toli muyembe kumala kwengera naye olunaamaluku kwa bulaabo toli balengera simanyi weeyita muwala wa Nakyagaba owooza mpulira njagala mpiteko eggaba naye obulwadde bulumira eggaba sirimu omutwe musujja gwa nsirigu wipiko oba nze tewandaba kwatirirako lindako time will come ondeetera omuko nga tanywa kitoko ng'ate tabbe ku buko n'ettooke bayunja lituusizza kwatirirako Nsangi coming soon beera ng'olindira kakati Dr. Bitundu omala kubeera mu muudu ki okuyiiya obuyimba ng'obwo omala kirowoozaako omala laba bantu nga bibatuuseeko kiki? Anti nze ujentambulira sitambula nga kiwuduwudu. Kitegeeza ki? Nsanga obusanzi nga kaŋŋambe nti waliwo ensasagge mu katundu konna simala gabayitako kapaalo nsooka n'endaba embeera eriwo newekkaanya kati byentera okuyimba liyalitemu ebiri mu bantu kituufu. Webale nnyo okubeera ng'okikola ekyo. Kakati Dr. Bitundu njagala ontwaleko mu katundu kano eno nkakasa olinayo omuntu akuba ku kyalo gye nva mu kkubo mwempise oba mu bulamu bw'ensi eno oba mu ba-celebrity? Katogere ku ba-celebrities. Mu ba-celebrities naye gwe weegomba nga mukyala. Zanny Brown bwe mufuna amaaso ne bwe bagajjamu. Kano kagenda kunnyumira njagala omutokote yuno otudde naye essaawa eno. Yes. Hai Zanny. Nzuuno wano bebe. Tunula eno. Bye mbadde njagala okugamba bigenda kunyiiza ate onvume. Si buli omuntu ayagala okugambibwa ebigambo nze byendowooza era ononsonyiwa Zanny. Naye nesunzo biwuli. Omanya nti gyendi nze omu kubakwagala ate era abakwetaaga ennyo. Sigenda kugamba mazima ojja kunvumira oba obwereere oba okunyiigira. Ekituufu aida iyo. Nalo awaze. Ne Dr. Bitundu wali mukwanye wali mutokose mu kituku. I die her but fear of her. You fear her? Okay. Yeah.
nzaani ayinza okuddamu bigambo Dr. Bitundu byayogedde nabwe ekyo nange nebaza management ya Radio Simba ne nebaza management ya Georgina Gardens ne nebaza ne management ya Rios Production ba chief ne ba chiefs abali ku Upper Council mbebaza nnyo I salute you guys Mina Heights mbela signing out Boka TV number 1 tovaako oli ku Bokati TV leero enkya Naruli Bokati TV